tukyagenda mu maaso n'omusango gwa Halima wabula ng'ate bazadde ba Halima okuli maama we maama wa Halima ali mu mbeera mbi era bwe twogerera ali maziga ag'amaanyi ennyo ng'agamba nti omwana we ye yali amubeezaawo omwana we takyalina kyamusindikira takyamuwa ssente olw'ensonga omwana we takyakola obulwadde obwa maama Halima bweyongedde era ng'asaba buyambi wabula ate wano yeebuuziza n'agamba bwe muba mugamba nti omwana wange mwamutwala ku embassy mwamutwale ku deportation center lwaki tannaba kutuuka mu ggwanga Uganda muleke omwana wange akomewo muyambe omwana wange akomewo antuukeko ewaka omwana wange ye yali anzijanjaba omwana wange ye yali andabirira omwana wange ye yali ankolerera nga we mulaba nti obulwadde bwangongobaza sikyasobola kubanga nina ekintu kyonna kye neekolera omwana wange yasibibwa oba omwana wange yattibwa oba kyekyatuuka ku mwana wange mukole mu bwangu mubeere nga muziriza omwana wange ebyo bibadde bigambo bya maama Halima ngera bwe nabagambye nti tukyabatuusako updates igwe eyeetaga updates zino olina kusubscribinga ekigambo subscribe wekiri nkibalekera gwe kyeyambise kikwate mukwata mu notification bell buli video yonna gye tuteekayo egenda kubanga ekutuukako bulungi nnyo ensonga za Halima zaafuuse ensonga za Halima jjukira nti yenze Sheila Adita gwe videos viewing ozirabe ozilikinge okomentinge n'erinnya lyo n'okifumu owangalira ensonga za Halima zigenda kutuka byamaziga ensonga za Halima tetumanyi gye zigenda kuggwera ensonga za Halima zitandise okututiisa twavudde ku buli obutambi bwe twalaba luli ne tuva ku lutalo lwe twakola luli ne tuva ku nsasage gye twateekawo luli ne tuva ku lutalo lwe twakola wakati w'Abannayuganda n'Omuwarabu kati tuzzeeyo ku lutalo lwa mutima lutalo lwa birowoozo lutalo lwa kubeera nga atweraliikirira Halima aliriddawa maama wa Halima atandise okukaaba amaziga agamba oba omwana we mwamutta mu mugambe oba omwana we mwamusima mu mugambe bino ngenda kubanga mbyogerako mulowooze nti nno njogera bwogezi akatambi ka maama Halima ko kennyini nkayina naye mujjukire nti luno lulinga lutalo lulamba lwansinansi buli ayogera ku nsonga za Halima batandise okusiba abaana buli ayogera ku nsonga za Halima akawunti batandise dda okuzitwala nga mwe muli ezange akawunti zange eza TikTok bazikuttemu Abawarabu wabula ng'ensonga gye bampadde impa information etiisatiisa abantu impa information eri mukuleetera abantu obukyayi nkola mpa information eri ereetera abantu okwawukana yawukana balina engeri gye bakifrazinzeemu ze messages ze bampadde okuva ku mukutu gwa TikTok amakulu gali nti ensonga z'ono omwana zitandise okubeera ez'obulabe katugendeko mu katambi ka maama Halima ate era tukomewo basomye bonna batudde wano yabadde ampa ekyokulya ngenda fiira enjala mu nnyumba bannange munnyambe Halima simuwuliza bannange mwana wange bambuzabuza simanyi kiddako bannaye ngumiikiriza biganye naye bannange munnyambe abali mu gavumenti mama fiina mama nabbanja mulongo mafina nyamba bonna mwenna abali mu gavumenti bannange munyamba omwana wange simuwuliza abo baweza babikolako naye tebalina kye bansirayo kituufu olumbe lunzitira wano omwana yabadde anzijanjaba yalabirira banne ne basomye bonna batudde wano yabadde ampa ekyokulya ngenda fiira enjala mu nnyumba bannange munnyambe Halima simuwuliza bannange mwana wange bambuzabuza simanyi kiddako bannaye ngumiikiriza biganye naye bannange munnyambe abali mu gavumenti mama fiina mama nabbanja mulongo mafiina nyamba bonna mwenna abali mu gavumenti bannange munnyambe omwana wange simuwuliza abo baweza babikolako naye tebalina kye bansirayo kituufu olumbe lunzitira wano omwana yabadde anzijanjaba yalabirira banne ne basomye bonna batudde wano yabadde ampa ekyokulya ngenda fiira enjala mu nnyumba bannange munnyambe Halima simuwuliza bannange
gwe wenna ategeka okujja e Saudi Arabia mbadde nsaba osookotemu ku bigere nkimanyi obwavu bukuluma nkimanyi Uganda ogikooye nkimanyi weetaaga okukola olabirire famire yo n'abaana bo naye Saudi Arabia ennaku zino nzibu nnyo mukwano bw'oba tonnaba kwesunga na kukyamuukirira nnyo kugamba nti bakutwale Saudi Arabia sooka otuule obuuze ofiisi y'ekuleeta oba kampani yo nti waliyo ku nsi yonna endala gye nsobola okugendamu nga si Saudi Arabia bw'aba nga aliyo ensi endala gumiikiriza bakutwalemu eyo ensi Saudi Arabia obudde buno yabulabe nnyo eri risk nnyo abasajja mwabalabisizza nnyo abasajja bakoowu jjukirwa tewali Mwarabu yali agaddeko kubeera wansi wa muntu yenna no tekibangawo abaana batandise okubawamba abaana batandise batwala ku kifuba abaana batandise bakuba effujjo lyeyongedde ku Bawarabu dikola ku Bannayuganda oba ku Bafirika mbadde nsaba osookottemu ku bigere ogende mu nsi endala oba osooka ogumiikizemu ako nno ke katambi ka maama Halima wabula ekibuuzo ekyange kye ŋŋenda okuddamu nga mbuuza kino ekibuuzo nakibuuzizzaako dda Halima aliriddawa where is Halima where is she what happened to Halima where can we find Halima if there is anything really that happened to her we really want to know as Ugandans as co-workers as Africans we want to know what really happened kye kyagenda mu maaso did Halima get any help was Halima rescued kyekigenda mu maaso Halima yasibibwa oba Halima yawambibwa tuyina information ejjanga ezungazunga ngera bwe mumanyi nti Halima Bannayuganda banne be bamuwamba twayogerako luli ne kampani ngera bwe nabaterayo amaloboozi ga kampani ng'ate yo erumiriza Abannayuganda abali mu lino eggwanga erya Saudi okubanga be bawamba Halima era ne babanga balumiriza Abannayuganda bano okuba nti be bali mu kkobaane eryatolosa Halima okumujja ewa mukama we ne babeera nga bamuzunza jjukira nti ejjo nabawaddeko akatambi Halima kennyini ng'ayogera ng'agamba nti no ambasada yamaze okuba nga amureceiving kye tutamanya ambasada owaawa ambasada ow'oku embassy ambasada akola ku byaki oba gano amannya abaana ge beetuumatuuma ekyo natto twagala tukimanyi wabula nze ng'omuntu nange ndi mweraliikirivu Halima Munnayuganda munnange Halima nkuba kyeyo munnange Halima tumutwala nga muganda waffe kubanga ffenna tuva mu nsi y'emu that connection esobola okuleetawo sisterhood oba brotherhood tusobola okuba abooluganda ku mulimu kati wano wenvayo ne mbagamba ndi mweraliikirivu embeera nkimininga kyekyatuuka ku Halima ebintu bingi nnyo bijja byapeninga ku baganda baffe abajja okukola for example incident ya Halima mwagiraba ebintu byatuukaho fast okukakana Halima adduse ewaka okukakana bamutaddeko polisi okukakana bamutaddeko omusango okukakana bamutadde ku TV y'ensi yonna buli muntu amunoonya Halima yabbye gold Halima yabbye sente nkalu bamutaddeko sente nnyingi ne bamutakkako emitwalo 2 ag'ensi eno eya Saudi emitwalo 2 ag'ensi eno eya Saudi ezo zibanga millions 2 ez'ensi yaffe Uganda naye nga banoonya mukozi ne tuvayo ne tubabuuza okuteekawo ezo sente zonna zonna ng'onoonya mukozi oba omunoonyeza ki nnyo ekyamaanyi omukozi kyaba agenzi nakyo kale ke tugambe nti obadde that kind of love and connection between a boss and a worker tetusobola kigana naye neyo connection ne weyandibaddewo tesobola kunoonyeza tesobola kuleetera kunoonya mukozi wo up to that level nti olw'okuba mwali mukwatagana nnyo nti olw'okuba mwali ba mikwano nnyo era walina okubanga waliwo something in there nalabyeko akatambi omuntu omu ng'agamba maybe incident ya Halima erina some big hidden meaning some big hidden problem nga waliwo ekyamakulu n'ebikulu ebyenjawulo ebiri emabega wa incident ya Halima naye nga ffe tutegerako obutegezi nti Halima yadduse waka Halima yabbye gold naye nga waliwo ekintu ekinene ekiri awo kye tutandaba nga tutegeera nga Bannayuganda of which nange ekyo nakibaayinga era nkyakirina mu ndowooza naye nga bw'omanyi nti ffe Abannayuganda ever we exaggerate a lot ekintu ne kijja maaso ne tukibeerako within a week ne tuba nga tukivuddeko mu kukivaako ekyo ebingi nnyo bisobola okuhappeninga kati wano twagala okwebuuza kampani eyaleeta Halima okuva mu ggwanga Uganda ekola mulimu ki tesobola kubanga
evaayo neeyogerako eri ensi ku nsonga za Halima. Tebasobola kutuukirira maama wa Halima ne bamugamba ebyatuukawo ebya ddala na ki wa we batuuse ku nsonga za Halima, ne bajja omukazi ono bambi omulwadde ne bamugjamu eyo fiya gy'alina ne stress gy'alina, ne bamukakkanya ne bamutegeeza nti omwana agenda kujja. Ye katubuuze embase gundi kampani Halima gyeyavaamu mu ggwanga lino erya Saudi tesobola kuvaayo nebaako kyetugamba kubasuubira wali Abannayuganda. Bw'abanga Halima kampani emuyina era embase emuyina era babenyina okuba nga boogerezeganya. Bannange kale ebintu bino nabyatusobedde. Njagala mmanye gwe kikyolowooza ku bigenda mu maaso mu bulamu bwa Halima ng'oyita mu comment section. Jjukira bw'oba okomenti nze kiba kirungi nnyo, nayikenga video, teekako omutima, teekako ekigalo, ate era munnange osubscribinga woba wali weerabira subscribinga. Yenze Shila Adita Institute batuusaako updates. Mbagala nnyo, linda video yange ey'okubiri we twekuumireko.